omulembe gwa Museveni gwaggwako dda bino bigambo bya Mugisha Muntu nti era munnange tuli baddembe okugamba nti post Museveni era gwaggwako dda takyaliwo, tulina kati kulowooza biseera bya mu maaso munnange. Era ssente obukadde 10 bukyaleese obuzibu okwegaana, kufuusa okwegaana. Ssenyonyi alumiriza asabye IG biyingiremu. Muhanga Kivumbi alabuddwa, Government Chief Whip Obowa ate Zaake akakasa nti ne bwe kuba kumutwala mu disciplinary committee oba asobola n'okuwa obujulizi mu kooti ku nsonga eyo nti baafunye obukadde 10. Kakati munnange bino biri bwe biti era teweerabira aba Timo Property Consultants Limited gye bali nnyo ku nsonga z'okugula oba okutunda ettaka. Bakubireko namba zaabwe weeziri awo, ate ne Hillside View Apartments ku Ntebe Road gyeri nnyo wali ku kasozi Janyi ku Kyaki. Apartments zirimu buli kimu, wifi ya bwereere, ate nga security eri gguluggulu, amasannyalaze tegavaako n'ebirala. Omusawo waffe Dr. waali nnyo era ku ndwadde ez'enjawulo gwe just jangu nkontakiti ngwano ku namba zaffe esembyayo 15 endala esembyayo 73. Nze nga nkuwa enamba y'omusawo oleme kufa na ndwadde. Okay, kakati munnange Mugisha Muntu bw'atyo atutegeezezza n'atugamba nti bannange mwe mukyali ku bya Museveni mukyamubalira mu kibalo, naye Museveni is already gone. Museveni yagenda dda, takyaliwo. Museveni ebibye byaggwako dda. Era kati essaawa eno tulina okubeera nga kwegamba tumutunuulira ng'omulembe gwe ogwaggwako edda. Bwe tuba twogera ku Museveni nti kiba kikyamu nnyo okumuteeka mubiriwo oba okumumalira mu future nti bannange ate ebiseera eby'omu maaso Museveni omulembe gwe gwaggwako dda. Kakati munnange ono Jane Mugisha Muntu era nga ye president wa Alliance for National Transformation ANT bw'ati munnange ategeeza bannayuganda n'agamba nti kyekiseera munnange tufeesinge oba twaŋŋange ebizibu bya Uganda ebibaddengawo ebbanga lyonna ebyalemedde okubeera nga bigonjoolwa. Kyekiseera nga amawanga amalala gonna mu Africa nti Uganda nayo erina ebizibu eby'omuggundu ebirina okubeera nga bikwatibwako, ebizibu ebibaddengawo ebbanga lyonna fundamental problems nga zo zino munnange nkulu nnyo era nga zirina okugonjoolwa eggwanga letu okufuna ku kabembereza. Mugisha Muntu munnange bw'atyo nga bw'atutegeeza era atugamba nti ebizibu bino bibaddewo emyaka n'ebisiibo. Atugamba nti bino bibadde nga bikwekeddwa wansi nga bikwekeddwa bituuliddwako bitemeddwako ettaka, naye kati essaawa eno bitandise okubeera nga bimulisa ate nga biraga. Omanyi osobola okuziika ekintu naye ate with the time munnange oba oli awo olw'enkuba okutonnya n'esenda ettaka ogenda okwesanga nga tekizze kungulu nga kizze kungulu. Kati nga bw'onolaba oba ebigoma bye bateeka mu kkubo biseera ebisinga obungi enkuba emanyi okutonnya amazzi negeera ogenda okukakana ng'ebigoma biri kungulu biti biringiza ebigoma bitwala amazzi ng'omufulejje. Kakati munnange ebizibu bya Uganda nabyo bifaanaganako bwe bityo. Mugisha Muntu agamba bibaddewo emyaka n'ebisiibo naye essaawa eno we twogerera baali baabibikka kati bitandise okuddamu okusafeesinga muganda wange, bitandise okulaga. Kati munnange bw'atyo nga alabula nti ensi yonna bw'eba eyagala okubeera nga etereeza ebizibu byayo mu musingi, agamba nti kiba kitegeeza nti singa eba eremereddwa eba erina okubeera nga efuna kye bayita crisis, nti ensi yonna erina okufuna engeri gyetereezaamu ebizibu byayo okuviira ddala mu musingi. Oba si kyekyo kiba kitegeeza nti eba eyolekedde ebizibu eby'enjawulo. Kakati munnange bw'atyo n'ategeeza nti kitegeeza Uganda eyolekedde akaseera akaakati yabaga
eyolekedde okutuuka awo wennyini nti ebizibu byayo ebyakyama okuviira ddala mu musingi birabika kati ate bigenda kusituka buto. Mugisha Muntu bw'atyo n'ajjukiza abantu bannayuganda akaseera akazibu ennyo mu biseera bya Idi Amin, n'agamba nti munnange Uganda mu kiseera ekyo yatomera ekintu kye wali badde oyita olwazi. Naye essaawa eno nti waliwo obubonero obulaga nti tuyinza ate okubeera nga tugenda kuddamu okubeera nga tufeesinga enjega efaanaganako bw'etyo. Kati Muntu era bw'atyo n'ayogera ku bizibu ebya buli lunaku bannayuganda bye bafeesinga ebibaŋŋanga, n'agamba nti nno ogenda okwesanga wano e Uganda nga waliwo abazadde abamu nga bo batuuka n'okutunda ettaka lyabwe just okubeera nga basasula school fees z'abaana baabwe, omuzadde nga talina kyakukola ettaka n'alikuba ebbeeyi. Kakati munnange bw'atyo n'ategeeza nti ekyo kiva ku sisitimu eriwo okubeera nga tewa mikisa mu ngeri ya mwenkanonkano, emikisa equal opportunities. Kakati munnange bw'atyo n'atutegeeza nti mu nkomerero ya bino byonna abazadde munnange balina okubeera nga nabo at least babeera confident, babeera bagumu nti omwana wawe oba omuzadde abeera mugumu nti omwana we asobola okufuna omulimu nga asinziira ku merit, nti asaanidde alina ebisaanyizo then afune omulimu ogwo, so si nti omulimu agufuna lwakubanga mwana wa gundi oba alinayo anti we wa anko we akola mu kitongole gundi mu office ey'amaanyi, olwo asobola okubeera nga afuna omukisa ogufuna omulimu. Tulina okubeera mu nsi, omuntu yeetaaga okubeera mu nsi nga anko we oba anti we, si kuba nti ali mu big office, mu office ennene okusobola okufuna omukisa okufuna omulimu. Kati okusinziira ku Muntu agamba nti twetaaga system ewa buli muntu fair chance regardless of their backgrounds. Si lwakuba nti oba ovaawo oba wa, naye twetaaga system erina obwenkanya. Kakati ennaku ezo nawulirako ne speaker wa parliament ng'ayogerako ku kintu kya Anita Among, n'agamba nti emirimu balina gidistributinga tugamba baleme kubeera nti nno oba oli awo tebatunuulira nsonga y'amadiini, balina okulaba amawanga, regions n'ebirala. Kugamba kijjewo kiri imbalance nti regions ezimu tezirina bakulembeze. Anita Among yali ayogera ekintu ekifaanagana kuba ekito mu parliament, oba yaliko ki tetumanyi naffe. Kakati munnange bw'atyo Muntu n'asoomooza bannayuganda okubeera nga balina okubeera nga balowooza n'obwegendereze ennyo, naddala bwe twogera ku kukyusa obuyinza, political transition. Agamba nti okwogera ku kukyusa obuyinza tekirina munnange kubeera nga kikwatagana na kujjako bujja mukulembeze. Katugeze nti kujjako Museveni, naye tulina okuba nga tubaako ebibuuzo bye twebuuza nti enkyukakyuka tuva mu ki tudda mu ki? Tuva mu ki tudda mu ki? Era bw'atyo n'ategeeza nti munnange tekimala bumazi kubeera nga tujjako bujja. Mufuzi abeera aliko nga tetukyusizza system esobola okubeera nga ate etuleetera ebizibu ebyo oba eyavaako ebizibu ebyo okubeera nga bikula nga bibaawo ebyabonnakyemalira n'abantu okubeera nga tebava mu ntebe. Kale bw'atyo Mugisha Muntu n'agamba nti kyetaaga nnyo okusooka okulowooza ku sisitimu eyo, erina okusooka okuvaawo, abantu ne bagirowoozaako nnyo, so si just kukyusa bukyusa buyinza. Kati bw'atyo n'ategeeza n'agamba nti Museveni ye already yagenda dda. Yagenda dda, era bwetyo tetugenda kugenda mu mulembe omulala. Naye n'agamba nti tulina okubeera nga tumanyi okunnyonnyola omulembe bwe gugenda kuba gufaanana butya, oba si kyekyo tugenda kuba tumala biseera. Era n'agamba nti nno okuggyako bujja omukulembeze eyo si ye ansa. N'agamba nti ekyo singa kyali kituufu
Uganda yandibadde eri wala nnyo okutuusa kati singa kwali kujjako bujja abakulembeze okuva twafuna independence emyaka 6 kati tubadde nga tujja tutuusa abakulembeze naye ekyo munnange tekimala si ye answer kubanga tubadde tubakyusa naye nga tudda mu bizibu byebimu. Kati muntu agamba nti eggwanga lino lyetaaga enteesaganya oba okwogerezeganya ku nsonga eyo nga ziri mu bwerufu nga twogera ku biseera eby'omu maaso era n'alabula nti okubeera awo nga twefuula oba nga tupretendinga nti buli kimu kiri bulungi era nti gye tukoma okulwawo oyinza okwesanga nga ate tugenda kugwa ekigo ekinene ennyo. Ekigo kijja kuba kinene nnyo bwe tunaaba tugwa. Kale sigenda kubeera nga munnange ate Mugisha Muntu mwongerayo wabula ate katugende butereevu mu palamenti eno nno. Munnange Muwanga Kivumbi twakitegeddeko nti ye yabadde asigadde nga acting leader of opposition mu parliament Joel Ssenyonyi already babadde bamazidde okubeera nga boolekera United Kingdom okubeera nga beetaba mu lukuŋŋaana saidi zeeyo era nga bano babadde bagenza okubeera nga bakwasaganya ensonga international naddala opposition okubeera nga munnange byeyogerako ensi yonna ebitegeera nti byebyo. Kati Muwanga Kivumbi yasigadde era nga ono yasigadde akwasaganya emirimu. Kakati munnange mu kwasaganya emirimu ensonga y'obukadde 10 nebeera nga yabadde eri ku mutwe gwe kubanga nga bo bagamba nti sente ezo tebazimanyi ne Taiba yagambye nti naye ku wa palamenti naye tannaba kulaba sente zigenda ku akaunti ye oba oliawo waliwo eyaziridde ku saidi ye. Kati government chief whip Obowa ye bw'atyo n'agamba nti acting leader of opposition Muwanga Kivumbi esente zino zayogerako obukadde 10 eza Easter nga Easter gift teziriyo tebannaba kubeera nga bazirabako kubanga Muwanga Kivumbi yabadde amaze okubeera ng'ateeka enninga ku Thomas Tayebwa nga deputy speaker abeeko engeri gy'annyonnyola ku ssente zino naye okusinziira ku government chief whip ye n'agamba tagenda kutunda butunuzi nga babasiiga ebitoomi baleete obukakafu ku ssente zino. So Joel Ssenyonyi ye yategeezezza nti ayagala IGG atunule mu nsonga eno kubanga newankubadde bataddewo resolution nti ababaka ba parliament abataafuna ssente ezo oba batannazifuna basayininge ate era nga wabaddewo okwemulugunya nti oba okutya nti n'abo abaazifunye bayinza okujja ne basayininga naye Ssenyonyi yagambye nti ekira kiba kiri gye bali bwe banaazuulwa kitegeeza bajja kuba baswadde. Kati ababaka 31 bwe babadde bakasayininga ku resolution eyo okubeera nga bakakasa nti bano bakubeera nga bafuna ssente ezo. Ye Zaake ng'omubaka parliament wa Mityana municipality yakakasiza n'agamba nti yalina obukakafu obwenkomeredde ti ssente ezo baazifuna ne bwe kiba kubeera nti bamutwala mu parliamentary disciplinary committee ya parliament yagambye nti no obujulizi abulina ne bwe kuba bamutwala mu kkooti obujulizi abulina era yenna akakasa n'agamba nti ssente baazifuna nti baali bali mu state house eyo bali mu kuteesa. Ababaka ne basaba babawa akasimu ka coffee bill okuyisaawo coffee bill nga bagala milioni 2 era ssente zaababwebwa ku akawunti zaabwe zagendako. Museveni ng'azibawanga akasimu kale Joel Ssenyonyi nga bwegambye nti ayagala IGG ajje abeeko kyakolawo newankubadde nga munnange bagamba ne IGG naye still wa NRM nejjukira nti waliwo akatambi Bobi Wine ke yapuleyinga nga tuli mu by election wali e Kawempe North nga IGG ayogera akatambi ako mukamanyi katambula nnyo ku mutimbagano nga nnyonnyola obuli bw'enguzi obuli mu ggwanga lyattu n'obubbi era waba yasobola okulikodinga akantu ako kiba kitegeeza nti era atusobola okubaako kye tumukunkumulamu n'avaamu ne tumanya ebyo munnange byebyo sigenda kubeera nga nsukkawo nnyo wano ku Uganda Atalagi nga bulijjo mu mikwesese kamusibulire wano weebale nnyo okumpuliriza.